Bannakisinde kya Go Forward ekinoonyeza yali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi akalulu eggulo lya leero beesozza akafubo ne bannamawulire e Masaka ne bategeeza nga buli kimu bwe kitegekeddwa obulungi okwaniriza omuntu wayo mu kibuga Masaka gy'agenda okutongoleza omuyiggo gw'obululu obumutuusa ku ntebe y'obwa pulezidenti. Bano abadde bakulembeddwamu omubaka wa Uganda mu lukiiko olutaba amawanga ga East Africa Dennis Mukasambidde bategeezezza nti beetegefu okubeera n'enkuyanja y'abantu mu lukuŋŋaana olunaatuuzibwa mu kibangirizi kya Gove ekisangibwa mu ggombolola y'omukulu w'ekibuga ekya Katwe. Mbidde agambye nti kino kye kiseera bannamasaka abakulemberemu ekiwendo ekinaatusa Uganda yattu mu nsi ensuubize nga baleetawo obukulembeze obunaagoberera amateeka n'obwenkanya nga kino kiyisibwa mu kuwagira Mbabazi. Ensonga enkulu mu ggwanga kati eri emu yokka. Tewaliwo Pulezidenti Museveni kyasobola kukola kyatakoze. N'ebibi byonna byonna addamu bidde. Nabyo yabikolako dda byonna. N'olwekyo kitegeeza tulina kumuggyako bujja, tumuteeke wansi, tulyoke tuddeko, tutambuze ebintu byonna byonna ebiganye. Ababaka Susan Namaganda ow'e omukyala Florence Namayanja owa Bukoto East, ko ne Mathias Mpunga olukuŋŋaana luno balubaddemu ne bategeeza ng'ebitundu bye bakiikira mu Paalamenti biri obulindaala okwetaba mu lukuŋŋaana luno gaggadde olunaabaawo olunaku olw'enkya. Bannaffe abava e Ssembabule twagala bagumya nti abakola effujjo e Ssembabule batwongera n'obumalirivu tubanguye mangu kubanga kye kizibu kye twagala okujja mu ggwanga muno. Ffe tubaddewo emyaka mingi, emyaka 30 ng'oli mu buyinza nga tebannatuzaala. Tetuyina kintu kye tulabye kitwala ggwanga liri mu maaso. N'olwekyo njagala okukoowoola abantu mwenna gye muli. Tuli beeteefuteefu nga bannamasaka okwaniriza enkyukakyuka era tulindiridde olunaku lw'enkya Oweekitiibwa John Patrick Amama Mbabazi ensonga zaatuleetera okunnyonnyola bannamasaka. Guno gwe gugenda okubeera omulundi gwa Mbabazi ogusoose okulabikako mu kibuga Masaka okuva lwe yalangirira nti ayabulidde ekibiina kya NRM.